Poliisi ekasese kutta abayizi olw'okwenyigira mu kwekalakaasa omubadde n'okulya ente y'omutuuze. Bano ba ku ssomero lya Rift Valley Secondary School ekasese ng'abayizi bategeeza nti abasomesa baabwe baali babalabula nti singa banaaba ekisolo kyonna nga kisaalambira mu kompawundi y'essomero bakikwate bakirye. Ente zakora zijano tena kujano kulikiro nzijagano kujano hata bana bakora bakwata baija bakwata mweki bagiya kugira nannyini nteno bwe yagezza okugirondolola abayizi ne bava mu mbeera ne bamutwala nga talinnya nga kino kye kiviiddeko abayizi okwekalakaasa ne boonoona ebintu by'essomero. Akulira essomero linakkiriza nti kituufu abayizi baalidde ente y'omutuuze era nakkiriza nga bw'agenda okugisasula. Students got a calf from among other calves, I understand, and then killed it and ate it. And I didn't know of the thing until this morning when I arrived late because of rain in town. DPC w'e Kasese Samuel Odongo ategeeza nti bafunye essimu ng'abayizi basuuse okulekaana nga bagenze okutuuka ng'abayizi bassa ente y'omutuuze nga bali mu kugyegabanya. For them, they have been used to eating such cows and goats that trespass. The students again turned against police by throwing stones and injuring my policemen, including our vehicle. Akakasiza nga bakoze ekikwekweto ne bakwata mu ku bayizi abateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino. Of course, they will be detained and be charged accordingly. First, stealing a cow. The other case will be, as you know, demonstration. Mu ngeri emu poliisi ekasese eriko omugaga gw'ekutula okuwangula enzigi mu nnyumba ya mukazi we n'agimugobamu. Basolini amaze ekiseera nga yawasa mukyala we Elizabeth Kabuho kyokka bafuna obutakkaanya ng'ensonga zaatuuka dda mu kkooti. Kati baagala nze nvaamu nga sirina wadde 10 ate maze nabo myaka 3 basole nalina urban development eri 100 nze nyinaako like 70%. Adumira poliisi ekasese Samuel Odongo akakasizza nga Julius yayambiddwako bakansala okuli Patrick Bwambale ne Kibaya Kayongo okulamu enzigi za mukyala we. Called Bwambale Patrick and another one called Kanyongo Matthew Kibaya, then Basolani Julius. We have them, we arrested them. Mulwana Balson John Masanga alambulidde ku byabaddewo. Netumubuuza gulenda yaki nagamba ebisumuluzo bya wano byabuze twagala kusala nyumba yonna tufune ebisumuluzo birala mudakiika ntono bweziti egate nga gisaze ngegudde wansi. Kabuho agamba nti yewunyizza bba okujja nawangula enzigi mu nnyumba mwabadde asula ng'ate ensonga ziri mu kkooti nga mu kiseera kino ennyumba gye bakayanira ekumirwa poliisi. Tubadde tulina keesi mu kkooti application ya divorce High Court 40. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.